Yes, Fadi TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya na kubasa musubscribing ate munyekene kade atedi Bugingo Ayogedde muina masawo ebyama byongedde okubanga bivaayo Mujja wa Suzan Makula omupya nabyo bifulumye ebifaananyi bitambuzibwa era nga amawulire galinkinze Pastor Bugingo bamuli bubi ku social media musajja watwa kiguddeko kino kikabuka Teddy ayabize ebyama ebikwatagana ku Pentagon ngenda kwambi kutusako masawo bagita Fadi TV jimuli mutya abaji followinga namwe abajikumirako mungero kubanga muji followinga bana amawulire agabagatambula okwetulirwa nga lya Uganda Musumba Rose Bugingo ekiri ku social media kifumba mutuku kakate kana kafananya atoba kavuddewa waliwo kafananya akatambuzibwa ku mitimbagano akatambuzi walimo kubanga bakasharinga nga bagamba nti omukyalo oyo yandibanga ye Mujja wa Suzan Makula owokubiri olw'ensonga nti Makula yemedde okubanga azaalira mwami Bugingo jjukira sigwe gusose ebifaananyi nga birinkinga tetumanya ani alinkiza ebifaananyi bino kubanga birinkinga ku social media n'omwaka ndoza gwali gwa 2023 yali 2023 oba 2023 ndowozanga gwako waliwo omukyala yatambuzibwanga ku social media bagamba nti yali munansi wa Rwanda era nga omukyalo yali dokita nga bagamba nti omukyalo oyo yandibanga naye muninkini wani wa Pastor Rose Bugingo nti era yali replacinga Suzan Makula era obunkenke bwali bungi nnyo ku side ya Makula obunkenke bwali bungi nnyo byamala kasera nga bitrendinga nebikomaawo kati olw'ekifaananyi kirala kye batambuza ku social media oba kibawankuddewa oba ani abeetedde okubanga birinkinga enda kwanengera okubanga tukulaga ekifaananyi ky'omukyalo oyo balumiriza okuba nti ino yandibanga yayinza okubanga abiplacinga Suzan Makula akyalemedde okubanga azaalira Pastor Rose Bugingo omwana ye akyagaanye jjukira Bugingo n'oli owe gwe yazaala bamumulemesa oli alina Teddy Bugingo oli omulenzi bamumulemesa yagamba nti bamumulemesa naye nga Teddy yagamba tamumulemesangako omukyala ye ogolengera mu kifaananyi waliwo abakitambuza ekifaananyi nga bagamba nti yali replacinga Suzan Makula ebifaananyi ebirinkinga byonna by'abaana bawala bakyala mbooko bali abaakaayakana nga mwanattu toyinza bageza ku Makula naye simanyi wa gye bikoma ani atya information okubanga erinkinga ani yagezako kubanga alabisa mukulu Bugingo basaba abantu b'abaana abeeyo mu kyama ati ne bagala okumulabisa oba ani amulabisa oyo omukyalo oli simanyi wa gye yakoma oli gwe bagambe yali dokita Omunyarwanda simanyi wa gye yakoma n'obunkeke bwali bungi ku sadindoozi ya Suzan Makula era mukazi wattu lwezasulanga ng'akukunadde nga lumonde mu kikata olw'ensinga nti naye yali mbooko kakati ate waliwo ono bannange oba ani afulumya information yeno oba ani agifulumya oba Uncle Bini agifulumya simanyi manyi Uncle Bini agamba nti ajja fukira Pastor Bugingo ne Makula akayinja mu ngato ajja bafukira akayinja mu ngato nenga mulanga ebitambula akadde kano information etambula eraga nti oyo yandibanga naye Mujja wa Suzan Makula jjukira Pastor Bugingo abasinga ku social media bamukazaako dda lya Aji Bugingo olw'ensonga mbu abakyala ayina bangi abakyala ayina bangi bamubulamu lyani bamubulamu lya Aji Bugingo kaakati munange ebitambula akadde kano ku social media binakirawa njagala kulaba oba ebyono bye bituufu kuba n'omwaka gwa 2023 mbagambe nti waliwo era ndowooza mumujjukira omukyalo oyo eyatambuzibwanga ku social media yali mukyala ng'alabika bulungi yali dokita yali musawo byatrendinga okumala ebbanga bagamba agenda kuba replacinga Makula ndowooza mukazi wattu n'abeera ku bungeke ng'agamba tabanga Bugingo yankubyeko ekiba temanyi ebisesinga olusi eby'abantu abamu gye social media babitwala serious nga leo mugamba nti si bituufu nga yagamba onimba omukyalo omuyinda gyali byakomawo kakati ate essaawa zino ate ono gwakola ki bwe bafulumiza nga bagamba ati mumwesonyiwa ate waliyo ono ye baaba yagenda okubanga ajjawo Makula kuno Makula tasigalawo naye nga ate kikane Teddy Bugingo naye akyali mufumbo ewa Pastor Bugingo akyali mukyala we tebaawokalanga mbadde nkyabagamba eby'omwana Makula omwana ye akyabuze ekyamazima manyi ly'abasajja abasinga abagoba abakyala abatazaala
ndoza Pastor Bugingo yaza mukyala wa mwagala bambi kubanga ebbanga lyo litambuliridde. Bw'osanga bana abazaala singa balina mbaana nga babiri kuba ebbanga kati litambulidde naye nga byebyo ebitambulatambula kadde kano ku social media bagita RTV gibinagwerawa ebyomukyalo oyo omugole gwe bagamba nti Mujja wa Makula omupya bigenda kukomekererawa. Tujja kuba tumanyawo gye bigenda okuba nga bigwera nja kuba mbikutuusako wano ku RTV gwe just following ate osubscribing onyige ku kade naye nga Makula bamuli bubi ne Pastor Rosa Bugingo eza Pentagon nazo zaabula bannange bizibu ku bizibu eyo ng'avudde ng'ezikosalize ne wa Teddy engedde okuba nga akikkaatiriza teyagenda okuva ewa Pastor Bugingo nga bafunyemu obutakkaanya nti ensimbi zaaliwo ez'oggula ettaka wali walina okuba nga wazimbibwa ekkanisa. Jjukira omwaka gwa 2022 Teddy Bugingo yava n'akonfaminga waliwo yali amukolako interview ng'agamba nti agenda ovaayo ensimbi nga ziwezeewo ez'okugula ettaka. Wabula yava neewuunya n'agamba nti kijja kita okuba nga Pastor Bugingo tannagula ttaka ng'ate ensimbi nagenda ovaayo ng'obwedde zaawera dda ng'era ettaka twalifuna nga twafunawo walina okukola ki tuba tulina okuba nga tugula wali walina okuba nga wazimbibwa Pentagon kubanga jjukira Teddy agenda okubawa Pastor Bugingo obwedde biri mu pulaani eby'okuzimba Pentagon abantu okubawonya ebisooto. Kakati Teddy yeebuuza ebyo byonna byakomawa byakomawa. Ayongedde okukikkaatiriza nti ensimbi zaaliwo ez'oggula ettaka kiba kitegeeza nti Pastor Bugingo oba oliawo akasente dooza alina byakakolamu ebibye oba oliawo ng'akasuubira okukomawo ne katadda kaakati muna ebyo ebitambatambula akadde kano ku social media Bugingo Pentagon yommye era endigezi kyasuubira nti Pentagon gyeri muzuukuke kubanga teri Pentagon ekyamazima Pentagon yo teriiyo naye nga Teddy ayongedde okakasa nti ensimbi zaaliwo ezigula ettaka okumanya nga Pastor Bugingo endiga zigenda kutandika okuba nga zimugjamu obwesige ye nga ye yakola ki yavaayo n'agamba nti alinawo biliyoni 3 nga n'ekitundu biliyoni 3 obuwumbi nga 3 n'ekitundu kyokka ate olwamala ate n'akola ki olwamazi n'agamba nti talinaawo wadde zisima omusingi anga teyagamba waliwo biliyoni 3 kakati biliyoni 3 ezo zaalagawa naye nga tejjukira bagamba nti yagula ekizimbe Nansana kya biliyoni. Kibategeeza nti Teddy Bugingo byayogera byandiba ebituufu nti ensimbi zaaliwo zigula ettaka waliwo n'okuba nga bazimbibwa Pentagon. Ekyamazima omukyala yandibanga mutuufu yandibanga byayogera bituufu ebyaddala nga si wolokoso ebintu byandibanga bituufu nga si bya wolokoso byandibanga bituufu si wolokoso. Mwongera okuba nga mugyekomerako n'okuba nga mugifollowinga bagita RTV gy'abali e Iraq, Saudi Arabia, Oman bagamba nti muli b'amaanyi nnyo era mwakola kyakabi nnyo okuba nga mugifollowinga. Bagamba nti muli batabbu nnyo nkugamba nti followinga ate olayikinge okomentinga onyige ne kada okasigambo subscribe ojja kuba receiving bu notification nga ntaddeyo video wano ku RTV UG. Ensonga zomona ngeza Pentagon ebisooto bifuuse ebisitindiga namba etandise okuba nga yeesala kyobola Pastor Bugingo agenda sanga akaseera akazibu okufuna essente ezo. Tuvula nze mbagamba Pentagon yo teriyo abasonga kati ndikizaali sonza ate kati enamba etandise okuba nga yeesala enamba etandise okuba nga yeesala waliwo obufaananyi obwadde obutambuzi bw'olunaku olw'eggulo nga butebe bukalu oba ani abaabukubye ebifaananyi ani abagenze ne bakuba ebifaananyi ebyo ne babutimba ku social media nga kyamazima endiga zikendedde. Omanyi kati waliwo tenti waliwo ezibeera mu tenti nezibeera n'emabega newasemba n'emabega yonna nga wakalu obutebe nga bukalu zaakooyo omusana kwosana okkuba enkuba jjuka enkuba weetonya ezisinga ezigugerako tenti ntono ne tenti zennyini ntono kyakyegaanye zimbibwa ne tenti ntono
bamugamba kubeyuka main hall akangungu kamulimu teekawo. Aya munebyo ebyo subscribinga nyiga kale fa additive jimbagala nnyo mwenna like nga comment nga balira kabagida Saudi Arabia kosani mu America.